Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira abalaba interview gye nakola ku muwala wa Catherine Kusasira ye yagamba she's not a fan of her mom naye ng'agamba ayagala nnyo Spice Dana ne Rema. So olunaku olwaleero Bambi alabye Spice Dana and she was so happy to meet Spice Dana. Era Spice Dana n'amusuubiza nti alindeko embeera ya COVID bw'enaggwa bagenda kuba nga bakola oluyimba. Mwana muwala ono ayagala nnyo Spice Dana ne Rema era yagamba ye mu bayimbi bonna asinga kwagala Spice Diana ne kuddako Rema Namakula. Naye n'agamba sigamba nti mama tamwagala, nedda ayagala music we naye just asinga kunyumirwa music w'abano kuba iyi generation gyakuze ndowooza alaba ate ekyo kya music kye bayimba. Naye ngenda kuba mubawaako mu dakiika ntono nnyo mumwewulirireko essanyu lyabadde nalyo lye bayita erya Mwoki wa Gonje. Ebifaananyi byo beekubiza bingi nnyo. Thank you Spice Dana for being humble, n'okwagala abaana abato, n'okwagala abavubuka abato, n'okubakubiriza ate obutabamalamu maanyi. Kale wuuno wano ng'ayogera emboozi wamu ne Spice Diana. Yagamba ayagala yimbanga ggwe. Kati musabe oluyimba. Wagamba yagala. She promised me and so. Mugamba anytime nakakatembera ko bidi mujiraba. So kitambula ne okola kayimba ko kafirao. But we still together. She's my friend. I'm her fan. She's my friend. Her mom is my friend. So we are together. How do you feel? Oli lotya kubanga osisinkanye muze kusaba ko lwaleero. Remember that's my brother again. Surprise. Akayimba wakawandise koko yagala oyimbe naye. Yagenda okawandika. Mwekubye ekifaananyi munayata ha. Yo. Video agenda tunyumira nnyo kuba omuwala ye owaye oluyimba wetegese bulungi mu video.